Elade banyewo ne basebo amanya gange bampitabira Enoch Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. Leero mu video yange njagala kubawa ya magezi nti engeri gye tujanjabamu omuntu alina obulwadde bwa bipolar. Okay? Waliwo abalwadde ba bipolar bangi bwezijanjaba mu ddwaliro, kati leero njagala kuba mu video yange information oba magezi engeri gye tubajanjababo nti mutegeere engeri gy'okubakwatamu ki awaka. Video zange zinakola emabega nti nga basomesa ku lwadde bwa bipolar nti omuntu abeera ayinza okujja nga musanyufu nnyo oba nga munyiivu nnyo. Okay? So omuntu asobola okujja nga ayogera ebintu bingi nga musanyufu nnyo, ayagala ogera bino nze ndi mukulembeze w'ensi ya America, nze ndi mukulembeze wa Uganda. Okay? Najja nga osanga oli ayogera n'amaanyi mangi era n'osanga nga akaaba era n'abeera musanyufu mu biseera kyekimu nti oyo omulwadde waki wa bipolar. So nekujjanjaba nti tukonsidaringa amakerenda tulina waliyo ebika bingi betulina nti waliyo kye tuyita first general antipsychotics nti waliyo ekika ekijanjaba bino obulwadde ng'olaba oli ayogera ebitakwatagana, ayogera ebintu bingi. Eddagala lye tulina eddagala lino tulina we tuyita chlorpromazine, abangi bemumanyi CPZ. Okay? Then tubeera ne Haldol, tubeera ne tuyita Stelazine. Okay? Second generation tulina gye tuyita olanzapine, risperidone, quetiapine n'amalala. Okay? So omusawo obanga ayagala okuwa ku madagala gano nti asalawo kika kimu kyasobola okuwa n'omira. Okay? So olina okubeera ne kika kino kye tuyita antipsychotics kika kimu. Okay? Then ekyokubiri nti omuntu abeera ne tuyita mood swings, ali musanyufu era n'agenda ate n'atandika okukola ki okukaaba. So balina okuteekerako eddagala lye bayita mood stabilizer. Nitwagala obeere flat, obeere wano, tetwagala obeere eri waggulu oba wansi, nedda twagala obeere stable wano nga toli musanyufu nnyo era toli munyiivu nnyo. Kyetuyita mood stabilizer. Nti omuntu wa bipolar alina okubeera ne kyuyita mood stabilizer. Ekyokulabirako amadagala ge tuyita mood stabilizer examples ze zino. Tulina carbamazepine, tulina sodium valproate, waliyo eddala tuyita lithium carbonate, naye lino omusawo alina okubeera mwegenderevu nnyo okuteeka ku tuyita lithium carbonate. So ne tusigaza ebika bibiri, carbamazepine ne sodium valproate. Nti omusawo asobola okugamba nti mira emirundi 2 mu lunaku, omira ku makya n'olweggulo. Then kika kiri ekyetuyita antipsychotics nti omusawo yasalawo ayinza okugamba nti mira mulundi gumu, mire mirundi 2, mirundi 3 oba mira ekiro kyokka. Okay? So omusawo ng'akuwandiikidde gano amadagala types 2 nti alina okuwandiikira eddagala lyokusatu erijjako lyekiyita side effect. Oyinza okutuliyita Aten oba sometimes tukozesa eddagala eddala nti tuyita promethazine. Okay? So obanga okyali mupya ku channel ngamba subscribe, era kimpa amaanyi okola video endala, era mu comment section oyinza okubanga olina omulwadde wo alina bipolar waka nti osobola okumbuuza ebibuuzo nti omusawo ono omulwadde tusobola okumujanjaba tutya obulungi. So abalwadde bano we batereera nti tusobola okubateeka ku kibuyita mood stabilizer yokka nti wamala ebbanga ddene ng'ateredde nga tewali kimusumbuwa ng'asobola okumanaginga obulamu bwe bulungi, tusobola okujjako ziri antipsychotics oba CPZ oba Stelazine ne tusigaza ng'amira carbamazepine yeka oba sodium valproate yeka. Nga tetwagala akole ki afune kye tuyita relapse nti addeyo buto ate atabuke atandika okuba abantu amayinja asandika okukola ebyo. Okay? So naye ng'amaliriza nti ngamba nti abalwadde ba bipolar nti omulundi ogusooka nti beetaaga okukamanagingira mu ddwaliro nti babeera nga banyiivu nnyo, nga tosobola kubakuumira waka, boogera ebintu bingi, otandika okubapoozinga kye bagamba nti babeera banyiivu nnyo, basobola okukubakuba, babeera n'amaanyi mangi, boogera n'amaanyi mangi. So beetaaga okubamanagingira mu ddwaliro
n'ennaku endala nti babeera oba nkayita akajanja nti bayinza okubanga tebaagala kumira eddagala, n'osanga omusawo asobola okumuteeka ku mpiso ey'omwezi buli lunaku ng'afune empiso, eyo empiso emala mu mubiri omwezi gumu oba ennaku 3. Asobola okumuteeka ku mpiso oba tumukuba empiso era ne tumuwa n'amakerenda gali agakola ki ag'okumira. So obanga olina omulwadde wo owa bipolar naye ng'alina obuzibu bw'okumira eddagala, nti osobola okwogera n'omusawo wo n'amuteeka ku ddagala ly'omwezi empiso ng'asobola okugifuna buli mwezi bwe gugwako, nga asobola okugenda mu ddwaliro n'akola ki n'agifuna. So obanga waliwo ekibuuzo kyonna osobola okumpandikirawo mu comment section n'ongamba omusawo nti nombuuza kyonna ky'oyogera ku bulwadde bwa bipolar. Okay? So neeyaziza nnyo okulaba vidiyo yange era kambalayo mu vidiyo yange eddako.